Nzaluwata ntuusa mutereere tutandike. Muwulidde kaakati tutandikire mu bikokko bino bikokko okozesa omutwego n'enkuwa obubonero ate mwana wattu bwe bigaana n'embutema naawe n'olyoka okitegeera bw'oba oyagala n'onsiba bw'oba oyagala n'ompa waabira teri mateeka gayinza kunkwata. Muwulidde yessabo nyabo kantandike kino kikokko njagala okimaleyo kigamba nti kiki ekirina amannyo naye nga tekisobola kuluma. Nkiddamu era towulidde kiki ekirina amannyo naye nga tekisobola kuluma. Saba omutwe gw'embaata nkusazeeko obubonero waakagulya tegubeera mutwe gwa mbaata nkusazeeko obubonero buwumbi buna nensigala nga nkubanja obuwumbi n'obuwumbi ebibbo ebijjudde emitwalo 2 obireetanga gwe nkugobye gw'omulala jangu. Ekyokuddamu kiri nti ekirina amannyo naye nga tekisobola kuluma kibeera kisanirizo. Ekisanizo kirina amannyo agasanirira enviiri naye tekiruma. Kaakati ekibuuzo wamma muvubuka kiikino era kyetwalira ono omuyiteko omuleke kigamba nti bw'oba onnina oba owulira ng'oyagala kungabanako n'omulala naye ate bw'ongabana n'omulala tonsigaza ndiki? Sebo oli kyama mbeera kyama nkuwadde obubonero kankuwa ekikokyo gwe nsikuzaako mukono nkuwa obuwanguzi bwo kigamba ati ekikokyo koyikoyi lya sebo kaakati zungulube seba guba omugo gw'ekibbo guba omugo gw'ekibbo nkuwa kimu ekirala sigenda kuzzaako mukono oba oyagala oba toyagala. Kaakati nkugamba nti sinziira emitala nange nsinziira emitala tusinkane. Sawa bibeera byayi mu kibbo bibeera byayi mu kibbo obubonero 225 n'ebbaafu namba. Ze Dr. Kebbi baligayankoona balamaga tuli mu lwatuuka olwatuuka waffe ataakutuusiddwako omugonge Jemba Richard wama Jemba Richard aweebali nnyo weebalire ddala bakajjita bakaakasirye babikulya balungi mirimu ndikuma okulya n'enkulyowo omwoyo wootoolawo nalugaba ayongerewo. Mukawaffe agamba nti edda ennyo waaliwo omusajja erinnya lye nga bamuyita Kawagga eyabeeranga ku kyalo Butaama. Omusajja oyo yali mukwano gwa bitonde eby'omu nsiko. Olunaku lumu Kawagga n'alwala mikwano gye bangi ne bajja okumulaba. Eyasooka yali wavuuvuumira n'owookubiri yali Kiwojjolo. Kawagga yalaba obulwadde bumunnyiikiridde n'atuma omu ku baweereza be Nsalabijanjire agenda amuyitire Munyeera omusawo w'ebiwanga omukulu amukebereko. Munyeera okugenda okutuuka awo nga Kawagga asigadde kulaama. Olwo nga Nsalabijanjire bambi kyeyeetala kitalo butalo gwate mukama we agenda ng'ekituufu kiri nti tayinza kutuula na kubeera awo. Munyeera yalaba biri bityo ng'ayita kwano gye emirala gyonna najjo n'alaba gye bateese ebinaddirira. Wavuuvuumira ye yasooka ng'aluva ku ntono nti sookedde Kawagga alwala nze mbadde nsinga okumulambula. N'olwekyo singa munaffe lumukomya obujonjo mu maaso nze n'akuuma olumbe era nze n'abeerera ddala ku mulambo gwa munaffe. Ate ekyokubiri nze ndi muwuulu n'olwekyo nsobola okusula mu lumbe okumala ekiseera kyonna. Awo nga bonna bassa kimu nga nkuyege nti ddala wavuuvuumira asaanidde okukuuma olumbe. Kuumira ddala olumbe ffe tukuwadde obuyinza. Konne Kiwojjolo nti era nange nsaanidde okubaako kyenkola mu lumbe lwa mukwano gwange ono. Ekyo banne baakikkiriza bulungi. Awo Kiwojjolo ng'agamba nti nze mmanyi abaloga munnaffe ono bawansolo ne bawanvunyu batabani ba Bujama ab'empulidde Kiwunya be basse munnaffe kuba ebyo byonna byantegeezebwa azungirize y'abaketta n'akamala. Ensonga kyenva njagala ennyo okubeerawo okulaba nga tiwali n'omu ku bo aleetaleeta olukwano wadde okuyita wano. Olw'okwagala kwe baayagala Kawagga tewaali n'omu eyakkiriza aziikibwe.
bw'atyo Kawagga bwe yamala okufa ng'abeera awo omulimu gw'omusawo Munyeera guba gwa kulaba nga tewali kireeta nya ku mufu. Nsalabijanjire nga ye ayera kungulu z'omufu waali era wavuuvuumira ye ng'asulira ddala ku nnyindo z'omufu ate ekiwojjolo nga yeesuulako ebbanga we yalengereranga abalabe abatta munnaabwe. Ali awo nga wabaawo engalabi ebulabba engeri gye zaasekebbuka tezaaleka awulira ku kyalo. Mwabo abaagenda mwe mwali ne wavuuvuumira eyeeyama okukuuma munne era mu ngalabi mwe yasula. Bw'aba ali eyo wansega n'amuziga n'amudda eka n'adda ku mufu amaaso mmye. Kiwojjolo agenda okusimuka nga mukwano gwabwe agwiriddwa abagenyi abatali ba bulijjo. Kyava aziraya ezasisimula ne wavuuvuumira mu mulogo yalimu olw'okusula mu ngalabi ng'atunula. Wansego olwawulira enduulu n'agamba nti wano wafiira muloge wavuuvuumira agenda okutuukaawo ng'amaaso temuli n'azikubamu ne zaako omuliro. Kyava abuuza nti zino ndoliro na zino ndoliro ekiriddo omuntu kizeewa? Ko Kiwojjolo nti baaba nze sinalya mufuuwo ensega bakole ze ziridde omufu awo owedda ze zimulya bwe zindabye ne zibuuka. Wavuuvuumira obusungu bwe bwamukwata ng'abagobawo bonna abaali ku mufu. Bamunyeera abaakolanga ogw'okulongoosa omufu, Bansalabijanjire abaakolanga ogw'okwera omufu we yali, Bakiwojjolo abaakolanga ogw'okulabirira abalabe, bonna abo baagobwa. Olwo nga wavuuvuumira asigala bw'omu ku Kawagga okutuusa lwe yaggwaawo okukunkumuka. Okuva olwo n'okutuusa kaakati evvuuvuumira bwe liraba omuti omukalu nga gugalamidde awo oba nga gwekiiseemu nga litandika kugusekeeterera na kuguyingira. Ndoliro zaafuukira ddala nnyumba yaazo ate ye Munyeera kasita awulira okuwunya yaayingira buyingizi ng'atandika mulimu gwa kulongoosa. Nsalabijanjire buli we bulaba ekikulumbadde nga n'okuwunya kiwunya nga butandika mangu ago okusomba ettaka nga bufuuyirawo ate ku misinde emizibu. Ate kyo Ekiwojjolo kitiisibwa nnyo kasita kiraba oba okuwulira ekiyita nga kitandika okwewombeeka okuwumba ebiwawaatiro mu ngeri y'obuwombeefu ate nga bwe kibyanjuluza nga bwe mutera okukiraba bulijjo. Nsalabijanjire buno nno bubeera buwuka obulina emitwe eminene. Endoliro yebeera ennyumba y'evvuuvuumira. Nange awo we nalabira nenva. Ekyokuyiga ekiri mu lugero luno kiri nti buli muntu mu butonde bwe yali atondebwa yatondebwa ng'alina omulimu gw'ateeka okukola ku nsi. Ogumanya otya ng'onoonya okumanya ng'oyaayaanira okuyiga entakera. N'olwekyo kkiriza obeere ng'obeera omu ku abo era erinnya lyo leka lyerambe ku butambi buno bakujjukirenga ne bw'oliba ogenze abaana bo balisigalawo. Abaana bo balimanya nti bwe wali okyali mu nsi olina omulimu gwe wakolanga, wali okyali ku nsi wabanga n'omwoyo gw'eggwanga lyo. Tusondere ku ssente tuli mu kaweefube okubeera nga tukuŋŋaanya ebitabo eby'enjawulo bye tutera okusoma bye tutuleeta ebyafaayo omuli engero na byonna byonna n'obutambi buno bwonna. Naawe beera omu ku abo abayinza okubeera nga batuyambako okubeera nga batusonderako. 773 27 61 27 obubaka bwonna bw'oteekako kale bunaatuyamba okutambuza emisomo gyaffe. Baffe empologoma ya Buganda awangaale.